Ebikolwa by'abatume essuula 4 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo Peetero ne Yokaana bwe baali nga boogera n'ekibiina, bakabona n'omukulu wa Yeekaalu n'abasaddukaayo ne bajja gye baali, nga basunguwadde nnyo kubanga baayigiriza abantu era baabuulira mu Yesu okuzuukira mu bafu. Ne babakwata ne babaggalira mu kkomera okutuusa enkeera, kubanga bwali buwungedde. Kyokka abantu bangi ku abo abaali bawuliriza ekigambo ne bakkiriza, omuwendo gw'abasajja ne baba nga5,000. Awo enkeera abakulu n'abakadde n'abawandiisi ne bakuŋŋaanira mu Yerusaalemi, ne Ana kabona asinga obukulu, ne Kayaafa ne Yokaana ne Alegezanda ne bonna ab'ekika kya kabona asinga obukulu, ne babateeka wakati ne bababuuza nti, maanyi ki oba linnya ki mwe musinzidde okukola kino? Awo Peetero ng'ajjudde Omwoyo Omutukuvu n'abagamba nti, abakulu b'abantu n'abakadde, bwe tuba tubuuzibwa leero olw'ekyo ekirungi ekikoleddwa kw'ono eyagongobala ekimuwonyezza, kisaanye kitegeerekeke eri mwenna n'eri abantu bonna mu Isirayiri nti mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaaleesi gwe mwakomerera mmwe, Katonda gwe yazuukiza mu bafu, ku bw'oyo ono ayimiridde nga mulamu mu maaso gammwe. Oyo ly'ejjinja eryanyoomebwa mu abazimbi, erifuuse ekkulu ery'oku nsonda. So tewali mu mulala bulokozi, kubanga tewali na linnya ddala wansi mu ggulu eryaweebwa abantu eritugwanira okutulokola. Awo bwe balaba obuvumu bwa Peetero ne Yokaana, ate n'okutegeera ne bategeera nga si bayigirize, bantu ba bulijjo, ne beewuunya ne bategeera nga baali wamu ne Yesu. Era bwe baalaba omuntu eyawonyezebwa ng'ayimiridde nabo, nga tebalina kyakuddamu. Naye ne babagamba okugira nga bava mu lukiiko baleme bo bokka okusalawo ekyokubakola. Ne beebuuza nti, abasajja bano tubakole tutya? Kubanga bakoze akabonero akayatiikiridde, ekigambo ekyo kimanyiddwa abantu bonna abatuula mu Yerusaalemi, so tetuyinza kukyegaana. Naye kireme okweyongera okubuna mu bantu, tubakange baleme okwogera mu linnya eryo n'omuntu yenna yenna. Ne babayita ne babalagira balemenga okwogera n'akatono newankubadde okuyigirizanga mu linnya lya Yesu. Naye Peetero ne Yokaana ne babaddamu ne babagamba nti, obanga kirungi mu maaso ga Katonda okuwulira mmwe okusinga Katonda, mwogere. Kubanga ffe tetuyinza kulema kwogeranga bye twalaba bye twawulira. Nabo oluvannyuma olw'okwongera okubakanga baabata, nga tebalaba kye banaabalanga okubabonereza olw'ekibiina, kubanga bonna baali batendereza Katonda olw'ekyo ekikoleddwa. Kubanga omuntu eyakolerwa akabonero kano ak'okuwonyezebwa yali asusse emyaka 4 egy'obukulu. Bwe baateebwa ne bagenda mu kibiina kyabwe ne bategeeza byonna bye bagambiddwa bakabona abakulu n'abakadde. Nabo bwe baawulira ne bayimusa eddoboozi lyabwe n'omwoyo gumu eri Katonda ne bagamba nti, Mukama gwe yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ebirimu byonna, gwe yayogerera ku bw'Omwoyo Omutukuvu mu kamwa ka jjajjaffe Dawudi omuweereza wo nti, ab'amawanga kiki ekibeesazizza akajegere n'ebika birowoozezza ebitaliimu, bakabaka b'ensi basimba ennyiriri, n'abakulu bakuŋŋaanira wamu mu Mukama ne mu Kristo we. Kubanga mazima baakuŋŋaanira mu kibuga muno ku muweereza wo omutukuvu Yesu, gwe wafukako amafuta Kerode ne Pontiyo Piraato wamu n'ab'amawanga n'ebika bya Isirayiri, bakole byonna omukono gwo n'okuteesa kwo bye byalagira edda okubaawo. Kale kaakano, Mukama, laba okukanga kwabwe, owa abaddu bo bagume nnyo okwogeranga ekigambo kyo, bw'ogolola omukono gw'owonye n'obubonero n'amagero bikolebwenga mu linnya ly'omuweereza wo omutukuvu Yesu. Bwe baamala okusaba, mu kifo we baakuŋŋaanira ne wakankana, bonna ne bajjula Omwoyo Omutukuvu ne boogera ekigambo kya Katonda n'obuvumu. N'ekibiina kyabwe abakkiriza baalina omutima gumu n'emmeemeemu, so tewali n'omu eyayogeranga nti ekintu ky'alina kye kikye yekka, naye byonna baabanga nabyo mu bumu. N'amaanyi mangi abatume ne boogeranga okutegeeza kwabwe okw'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu, n'ekisa kingi ne kibeeranga ku bo bonna.
kubanga tewali mu bbeeyi yeetaaganga, kubanga bonna abaalina ensuku oba ennyumba baazitundanga ne baleeta omuwendo gwazo zaatundibwanga ne baguteeka ku bigere by'abatume ne bagabiranga buli muntu nga bwe yeetaaganga. Ne Yusufu abatume gwe baayita baalunabba, amakulu gaalyo nti azzaamu abalala amaanyi, Omuleevi eyazaalibwa e Kupulo yalina ennimiro n'agitunda n'aleeta ensimbi ezaavaamu n'azireeta eri abatume.